Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Winnie Mandela nga baawukanye ne bba okwejalabya yafuuka emmere ye anti lumu bwe yali azze okukiika mu lukiiko lwa Truth and Reconciliation Commission olwa South Africa yajjira mu mmotoka ey'ekika kya Mercedes limousine ng'ebiseera ebyo emmotoka eno yali egulwa buwanana era nga yali yeetooloddwa abakuumi anti ng'ayagala okulumya eyali bba Nelson Mandela. Omukyalo ono si mwangu n'akamu ng'ebiseera ebyo bw'omwesimbamu ng'oli ku ludda oluvuganya nga bw'agamba nti toosulewo ng'akumiza omusu. Mu mwaka gwa 2003 yakifuuwa ng'akizza munda kooti bwe yattukiza emisango gye egy'obutemu awamu n'okukumpanya anti alina looni ze yajjanga mu bbanka mbu zaali zaakuwanga baavu kyokka nga zibulankanirawo mu kkubo nga tezikoze mulimu gwazo. Kooti ejulirwamu yamuggyako omusango gw'obubbi kyokka ogw'obufere n'egumulekako era n'emukaliga okumala emyaka 3 n'emyezi 6 naye nga teyasibibwawo. Ebikolwa bino byayonoona erinnya lye naye teyaggwamu maanyi okuweereza ekibiina kya African National Congress oba okyatenda endiga okuwalampa enju ate eno ng'embwa emekese emmwanyi anti omukyalo ono n'antanyigirwa mu nnoga yawuniikiriza abantu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 1986 mu kitundu ky'e Monsville bwe yavaayo n'awagira ebikolwa by'okutta abantu nga balamu nga bano baabambazanga ebipiira ne bayiibwako amafuta ga petroli ne babookya nga balaba. Mu kino yagamba nti nga bali wamu n'ebibiriiti byabwe n'ebipiira baakununula eggwanga lya South Africa. Yakola bino kyokka nga yali akyawera ennemba n'emisango gye gimu mu kooti. Be bano nno kubamu be yatta. Muno mwe mwali omuvubuka Stompy Seipei n'abavubuka abalala 3 kyokka nga bano abasatu bo baakubwa emigga emizibu. Yatta omuweereza mu kkanisa y'aba Methodist Reverend Paul Verin ng'ono nno yali amulanga ku buddamya abantu bamuwalana. Yalagira okutta abantu be yali ateebereza okumulima empindi ku mabega mu bitundu eby'e Soweto. Mu 1992 yalagira abakuumi b'okutta Dr. Abubakar Asvat eyali akola okunoonyereza ku kuttibwa kwa Stompy. Mu 1997 yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okukwata ensimbi eziwerera ddala $8 za Amerika 8 okusasula abo abaamuyambangako okutuukiriza ebigendererwa bye naddala ebyo eby'obutemu. Yasimbibwa mu kaguli naye era omukyalo ono nga bw'atawena yatiisatiisa abajulizi abaali bamulumiriza kyokka kooti n'etabijjaamu nta. Yatandika mpola okuseebengerera mu by'obufuzi era mu mwaka gwa 2003 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna alipoota yafuluma ng'eraga nti yalina emisango egyali giwerera ddala 43 egy'okukumpanya ate nga 25 gyo gyali gya bubbi. Wadde yagezaako okujeegaana naye gy'amukka mu vvi yogayoga nga kooti emusindise mu kaguli yeebakeyo emyaka 5 era mu kino yalekulira ebifo byonna bye yalimu. Mu mwaka ogwaddirira 2004 kooti ejulirwamu etuula mu Pretoria yavaayo n'entegeeza ng'omukyalo n'emisango gye yakola bwe gitaali gya kyeyagalire era ogw'obubbi gwamuggyibwako n'asigala n'ogw'okukumpanya nga n'ekibonerezo eky'emyaka 5 kyamuggibwako ne gidda ku myaka 3 n'emyezi 6. Mwana wattu ng'ekibonerezo kiweddeko mu mwaka gwa 2007 ekitebe kya Canada ekyali mu South Africa kyamuma visa okugenda e Toronto mu Canada okwetaba ku muzannyo ogwali gutegekeddwayo kwe yalina okubeera ng'omugenyi omukulu ng'omuzannyo guno gwali gukwata ku bulamu bwe ogwali guyitibwa The Passion of Winnie, an opera based on her life. Mu mwaka gwe gumu 2007 ekibiina kya African National Congress kyalangirira okulonda akakiiko akafuzi kayite National Executive Committee ng'ennaku z'omwezi 21 mu Desemba. Winnie Mandela yafuna embavu ne yeekwanyakwanya okudda mu lwokaano lw'ebyobufuzi ne yeesimbawo era n'awangula n'obululu 2008 olunaku olw'enkya lindirira olugendo lw'olulala. Ku Kingdom TV amalindirire Samari Kisaache. This is Kingdom TV.